Buli mulembe gujja n'ebyagwo. Enkyukakyuka kasiteba nga ekujja bwe ne bogezaako okugiziyiza ne bw'oteekayo ebibulooka nti ogizibikire oba olimba. Emirembe mingi gibaawo n'ekiseera kyagyo kituuka ne kigenda ne wajja emirembe emijja. Uganda ebadde ne opposition leaders naye nga bano bo balinga abaasayininga mu bitabo bya Mwami Museveni nti bo balina kubeera opposition forever. Bannayuganda babaddewo ebbanga ddene nga beesiga bannabyabufuzi abazze nti tuli ku opposition leader, twagala okujja Mwami Museveni mu buyinza. Bannayuganda ne babeesiga ne babawagira nnyo, wabula olw'okuba nti baali beetamwa Mwami Museveni nga balina okugenda n'oyazze, wabula tebasooka kusoma mbeera z'abantu abazze, tebamanya bigendererwa byabwe. Bangi bajja nga bo bazze kubeera ku opposition forever and ever. Kyova olaba nti abasinga obungi bafundikira beegasse ne Mwami Museveni oluvannyuma lw'ekiseera ekiba kiyise ekiwanvuko. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatuula n'asoma embeera eyo n'ategeera nti bano bannabyabufuzi abajja bazannyira bannayuganda ku bwongo, naye nga amazima matuufu Uganda weeri si weeyina okubeera. Uganda yeetaaga okununulwa. Bw'atyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yazambalira ku mugongo n'agamba kanyiigire ebyobufuzi. Era bannayuganda naye ne bamwagala, naye mu kumwagala bazze bamwetegereza okusinziira ku bigambo bye byayogera, okusinziira ku bikolwa bye byakola. Bannayuganda ne bakizuula nti ddala kituufu ono omusajja si wa bulijjo. Bwe bakizudde nti ono si wa bulijjo, ne bagamba kati oyo katumuteekemu obwesige bwaffe yagenda otutuusa mu Uganda empya. Mukama Katonda bwe yalabye bannayuganda okuyaayaana kwabwe okw'ebbanga eddene eriwerako, n'amanya nti ate bafunye omununuzi ono, n'agamba kamufukeko amafuta ag'obukulembeze. Nabwe gutyo His Excellency olwalira ebintu byakola na buli muntu abyewuunya. N'abali mu gavumenti olwalira abakyewangamiza mu buyinza beewuunya bagamba ono ng'ate si wa bulijjo ku bali abazze babaawo. Ono obuyinza tabutwala, nabo bennyini bwe bali kati bakkiriza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obuyinza ye yabututte dda, olw'ensonga y'okuba nti balabira nabo ku ntambula ze ng'atambulira ku sipiidi ya waggulu nnyo. Balaba ng'enkola gy'akolamu ebintu bye abikola mu mateeka ate mu layini entuufu, tabiyisa mu ofiisi zaabwe, kubanga bano bannabyabufuzi abazze babaawo babadde babiyisa mu ofiisi z'abali ku buyinza bennyini ate be batulaga nti bye baagala okugyamu. N'olwekyo ono ye yabakkirizisizza nti wamma ddala tetukyalina kye tuyinza kukola, ekituufu entebe egenze. N'olwekyo bannayuganda twesuneko, twebaze Mukama Katonda eyatuleetera munnankyukakyuka ali ku mazima, alumirirwa omuntu wa wansi, kubanga ekyamuleeta teyajja kunoonya nsimbi mbyabufuzi ng'abalala, yajja ensimbi z'alina naye ng'ensonga emulese kununula bannayuganda, era kyekituufu omulimu gwagukoze. Naye wale wa Nuupu, ne Nuupu yavaawa bagamba nti bakolera President Museveni, ekyo tozze kiwulira naawe. Naye nze kyemmanyi Essebo Nuupu eno erimu omukono ogw'amaanyi. Mukono ki? Kubanga abaana ba Nuupu bwagambye we are now protected. Nize mu international community eba protecting ye protecting obwana bwa Nuupu. Nerwo olinga atalaba emabega Kyagulanyi yagamba abalonzi nti mufune bwandaga muntu mwe mugende mulonde musirike ebirala mubimulekere. Kati atandise obiraga nti bibamulekera bye kitegeera, kubanga mu byafaayo ebya Uganda mukyanga President Museveni ajja mu buyinza sirabangako omuntu w'opposition mukambwe ngono atambula bwati mulabadaba style Besigye yakangakanga muko naye ate kubayo ono ate endala kutaka n'ebweru w'eggwanga kubayo ono ndala bamulanzi erimu omwezi 3 ali ku meetinga Ugandan community mu Johannesburg, South Africa. Ng'ennaku z'omwezi 4 agenda kweyongebwako ba pro-democracy leaders all over the continent, that is Africa, all over the continent. Agenda tulako nabo mu meeting e Johannesburg, South Africa. Ani afanding omuvubuka ono kati nga tano ani akomewo wano zivuge Uganda ajja. Nze kyennasabe kyabadde ekyo twayogedde naawe saagala abasajja ba NRA balinga aba fire base. NRA eri enkadde
ensisinkana aba Firebase kyeneralikire kyokka ng'omukulu akomawo e Uganda kubanga waliwo eggaayi ebigambo n'eyebikolwa ey'ebigambo egamba ffe tulina buzibu bwonna tulina kisirujja naye bannange waliso mufumbira ani yamukola lwaki kubanga mukyagambera mu Uganda siwulirangako mu opposition ate awanda bigambo n'akuba nga waiso wakola ki obwana tebubanga ICC bwatuukirayo ddala nga si byagundi si byamannyo wenu ine ne uba bwatuukayo n'enkuba gye bakuba ndala eno enkuba mufumbiro gye muli kukuba mwetoolodde nnyo abasajja kajja mubeetoolodde eno bwowulira Ssemujjunganda awanda bibi nabusunaasuna kakati radio z'omu Busoga nziwulire ennaku zino aba movement balinganga abasigala okusirika obusirisi lwaki oyogera tokubyewo nnyo balina issues ez'okwogera ezizimba eggwanga omukulu Gulume wasirikira ki obwana bwa Nuupu nga bwogera nnyo RDC Gulume omukulu Gulume mukodomi wange RDC oyo muzeeyi wange Asumani Basalirwa yagambye nti bannange 2026 bwejja addayo ku Kyagulanyi abadde ngawa abadde bizimba abadde bweru bana bwamuvugiramu eggaali ku nsonga y'amayirungi Asumani Basalirwa tukutumidde nnyo twagala nnyo naye abaana obawulira ensonga y'akakoola niba mukyazeeko naye atubule ku nsonga y'akakoola Uncle Medi bannange amanyi Honorable Asumani Basalirwa obi wange kirira college butiki ate nga Asumani mukwano gwange that is the reality amugamba akwate ku simu zange njaga mubuuza ku nsonga y'akakoola agamba ki naye bannange benkyongo bali bubi ngenda kuz'omwezi 5 eruddewo okola ki era Kyagulanyi njagadde okulaba bano abasajja bagenda mu nsiko ba NRA nga bamiitinga abeekamuki aba Firebase engato ziri ennene ezo kuba bonna bannenge balina zijango paka kuwulira bubi oyo anemesa maana powa basiddamu bampalampa ono omuziki tukuba gwa bode atabisobola yabivaako bubi buli kimu kukikola paka kuwulira bubi penkoni ebobi olunaku olu lwesunze naye abaana ba Firebase mu 1 million match gye muli kutegeka tusaba nnyo muleme kusinkana ku bakungu ba NRM eri enkadde